Kakati akatambi kolabaako omwami akomyewo ewaka leeti. Omusajja wattu abadde ku mulimu naye ate waka akomyewo ssaawa 7 ogw'ekiro. Agenze okutuuka ewaka ng'omukazi yamulinze dda naye ng'omukazi munyiivu ng'omukazi musunguwavu. Nga yeebuuza bba wange buno obudde ssaawa 7 akola ki ebweru? Nga bw'omanyi endowooza y'abakazi kyasooka okulowooza nga bbaawe aludde ebweru nti oyo ava mu bwenzi, oyo ava mu bakazi, era nno omukyala kyalowoozeza ku bbaawe. Omwami bw'akonkonye omukyala agguddewo oluggi n'amugamba nti ssebo lindako okuyingira ennyumba, ovaawa? Omwami n'amugamba nva ku mulimu. Ova ku mulimu buno obudde? Zino essaawa bulijjo zonnyukirako? Omwami n'amugamba nti atulina konteyina gye twali tutikkula ebadde y'amaanyi. Kye kindwisizzaayo nti nebadde ne bannange nga tutikkula. Omukyala agenza okukebera mu bulago bw'omwami nga yenna ajjudde make-up. Ng'omwami ajjudde make-up. Okitegeera? N'amugamba ova kutikkula nga wenna ojjudde make-up mu bulago? Omwami n'amugamba nedda. Wabaddewo omukazi abadde anziriridde mu takisi. Kati obedda asumagira nga bwanneekonako ndowooza omukazi abadde ne bi-make-up ne biŋŋendako nze nanzenna bwe nti era mbadde simanyi. Omukyala mumanyi kyakoze? Akutte ekkubo ate n'aggalawo oluggi n'agamba omwami ddayo gy'ova. Ddayo gy'ova, n'amuleka ku mulyango. N'aleka bbawe ku mulyango. Naye mmwe bakazi mwe mbabuulire. Mulabika temumanyi omuntu nga si gwe osasula renti, ki ekiba kikuggalisaayo omuntu asasula renti ebweru? Kiki ekiba kikuggalisaawo omuntu asasula renti mu ebweru w'enju? Mulina essebe empisa gye mutalina kweyisa, nze mbabuulira. Mulina empisa gye mutalina kweyisaamu, naddala mmwe abakyala. Omwami ne bw'aba akomyewo ssaawa mmeka ez'ekiro olina okumuggulira. Bw'obeera curious nnyo ng'oyagala kumanya wa gy'ava, mubuuzeeko, mugambe nti ovaawa, nti anva wano na wano na wano na wano na wano. Naye mulimu abasajja abamu abataagala kubabuuza ebyo. Kati ng'otandika atya okunzigalira ebweru? Otandika otya okunzigalira ebweru? Onzigalira otya ebweru? Nkomyewo ssaawa 7 nkooye, nva ku mirimu, nva kukola, ng'onzigalira ebweru ku ki? Ebintu bino nno mubiraba ng'ebyomuzannyo naye ssebo bino ebintu bye bibeerawo mu maka eyo. Abakyala mwagala nnyo okuggalirawo abasajja ebweru nga bakomyewo leeti. Ate nammwe abamu abandaba wano mubikola. Kambatuuseko akatambi kano tumale tujje twogere ku nsonga eno mugikomye. Mumbuulire mu comment section ku baana ababiri ani mukyamu? Omukazi mukyamu oba omusajja ye mukyamu? Mpe ndowooza yawo wansi. Video hiyo gimpereka like. Abula abasajja. Sebova. Nva ku mulimu. Ku mulimu. Nasawa mmeka? Saa 7. Kikuba mukola mpaka saa mmeka? Just konteyina yazze leeti tuba tuli mu kutikkula tugimaliriza leeti. Nadaba ne make-up omulago buye ku matama. Just on make-up omukazi bw'emali naye mu takisi obudde asumagira nga nkonako ya mu nsi. Ale saba. Bonna bambulidde ate okujja oba ajja kuggulira. Ebisajja bimanyira ssebo bw'ava ku mulimu zino essaawa. Stupid. Kaakati ensonga ndowooza muzirebe bulungi naye ensonga zino njagala tuzitemeeteme bulungi nnyo mu ddakiika nga 10. Okiwulira ekintu ekyo? Njagala tuzitemeeteme bulungi nnyo, wabula nga sinaba kuba nti ate ngenda wala. Njagala okubajjukiza nti CEO Michael Airport Pickup wetuli okuba nti tukutambuza go wenna akomawo okuva ku kyeyo nga oyagala omuntu akutambuza okukujja ewaka, okukujja ku kisaawe mpaka ewaka ng'ate takusumbuye, takukaluubiriza. Osobola okuba nti ate weekwata CEO Michael Airport Pickup nemanga ate nkutambuza wona weeyagala okugenda. Ennamba ng'ey'essimu gy'olabawo ku screen ne ku WhatsApp kweri gikoneko tube nga tutambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala oba okitegera ekintu ekyo. So
Ekisookera ddala bakazi mmwe kambeeko ekintu kimu kye mbabuulira. Abamu mujja kulaba vidiyo eno mugirabe nga kontenti. Naye ebintu bino bya ddala. Bino bye bimu ku bintu ebibituukawo mu maka eyo. Ebinyiiza abasajja ate era ebinyiiza abakazi. Sigenda kwekubira sayidi. Naye ate era waliwo sayidi gye nja okubaako ennyo yadde sigenda kwekubira sayidi. Ekisookera ddala, omukyala yenna bw'okeera ku makya n'owasibwa omukazi n'owasibwa omusajja olina okugondera omusajja. Wabula togondera kamanyiiro. Ebyo bintu bibiri bya njawulo. Olina okugondera bbaawo. Wabula togondera kamanyiiro ka bbaawo. Nedda. Ekisigamba nti gondera kamanyiiro. Oba onfuna. Nti omukazi bbaawo si gwe omupimira obudde bw'alina okudda ewaka okuyingira mu nnyumba. Ekyo abakazi temusukka ssebo. Naye kansooka njogere ku sayidi y'abakazi kubanga esayidi y'abakazi esobola okuba nga nnyimpimuko ku y'abasajja. Kansooke y'abakazi. Abakyala mwenna nga owasiddwa omusajja si gwe opimira omusajja obudde bw'alina okuyingira mu nnyumba. Si gwe omupimira. Omusajja yalina okwepimira nagamba nti akati buno obudde kanzireyo waka. Buno obudde oba okitegeera ye yalina okwepimira ki? Yalina okwepimira obudde. N'agamba nti buno obudde kati bwakubeera waka na mukyala wange. Buno obudde bwakubeera waka na baana bange. Bw'aba amaliriza emirimu gye. Oba okitegeera ekintu ekyo. Naye sigamba nti omusajja buli wagenda okulwa gy'aludde agenda kuba mbu ali mu bakazi, agenda kuba musimanyi ali mu bwenzi, agenda kuba musimanyi ali mu biki. Newankubadde bangi nnyo ekintu kino abakikola naba ng'aludde gy'aludde naye ng'ate ava mu bwenzi. Bayitirivu era bangi. Okitegeera ekintu ekyo. Naye ekisinza okuleeta obutabanguko mu maka mu nsonga nga zino ye mwami okubanga yali akeera okujja ewaka. Kati mulimu abakyala mu be mumanyiiza. N'omanyiiza omukazi okudda ewaka. Okitegeera ng'oli musajja. Ng'ewaka otuuka ssaawa 2:1 nga zikusanga oli waka. Ng'akaseera bwe katuuka n'oyagala atoddeyo ewaka leeti. Kati ssaawa ndowooza nga 6, 7 ng'omukazi agenda kuteekawo ebibuuzo by'amaanyi. Naye nammwe abakyala mulina okukimanya nti mulimu abasajja abataagala nnyo bibuuzo ebyo bya kisirusiru by'amaanyi. Si buli musajja nti ayagala okumubuuza wa gy'ava. Nakulese waka kukuuma waka. Nkomyewo kati nze kankubuulire. Nze mwenkera ku makya ne ndeka mukazi wange waka. Ne ŋŋenda okukola essaawa z'enkomawo z'olina okunnyanyiriza. Okumbuuza tekiba kibi. Mbuuzaako kale nvaawa nkubuulire. Ate omukyala ne bw'omubuulira gamba omulimba. Wabula nze tosobola ku makya ntandika kunsibira bweru. Ng'ani gw'osibira ebweru? Ani gw'osibira ebweru? Ani gw'oggalira ebweru w'ennyumba? Ani gw'oggalira ebweru w'ennyumba ssebo? Nze agisasula. Onzigalira ebweru w'ennyumba. Kale sigaana oba mukyala wange oba oninako obuyinza n'obuvunaanyizibwa. Oba okitegeera. Naye tosobola kuŋŋamba nti nsobola okuva essaawa zonna nga ssente bwe nzikuwa zo bwemanga nkuwadde ssente z'akameeza zo nga togamba nti oba kino oba kino oba kino. Kubanga omusajja ssente bwe zikera ku makya ne zimuggwaako ewaka. Ng'omukazi oba togenda kusobola kubandaalawo. Omusajja alina okunoonya ssente mu buli nsonda. Bannange si buli musajja yenna nti simanyi abeera ava mu bwenzi. Ekyo si kituufu. Si buli musajja nti abeera ava mu bwenzi. Ago si mazima era ekyo si kituufu. Lwakuba ennaku zino abakazi engeri gye mukwatamu ebintu bino mulowooza nti buli musajja aludde gya bangi bayitirivu. Kati kambabuulireko kino ekintu kimu. Nze nina abasajja abasinga obungi bendaba eyo gye ntera okutambulira. Abasajja abasinga obungi bakomawo ewaka olw'ensonga z'abakazi baabwe. Omusajja akeera ku makya ng'abadde ajja leeti naye nga buli gw'ajja leeti ewaka babeera mu kuyomba na mukazi.
kati omusajja atuuka ekiseera n'agamba nti nze waka sigenda kuddangayo mangu, nja kuddangayo sewa 6-7 mbereko eno ne babboyizi nga tulimu kunyumirwa. Okitegeera, abasajja abasinga obungi baba baagala mirembe mu bulamu. Kati ate nga bw'akeera n'adda ewaka obudde nga bukyali, omukazi yasooka omumalako emirembe. Kati atuuka ekiseera n'agamba naye omanyi ewaka eno sigenda gendangayo obudde nga bukyali, nja gendangayo ddako, kanjira mbeerako keeno njira nfuna ku miremberembe kubanga nkimanyi ngenda genda ewaka emirembe ginzigweko. Bangi abasajja bali mu bufumbo bwe butyo, naye nga nze basajja bannange mbabuulire, totuukanga kweyo poyinti. Totuukanga kweyo poyinti ebeera mu maka agago oba mu n'oba opangisa, ebeera mu nnyumba eyo nga tosobola kufuniramu mirembe olw'okuba wawasa omukazi. Omukazi oba tomufunamu mirembe mugobe, mute. Ate nammwe abakazi kye kimu. Tobeera mu bufumbo, tobeera mu nnyumba gy'otafuniramu mirembe. Bw'oba tofuna mirembe na musajja oyo mute, muleke. Omusajja bw'aba alina ebintu bingi nnyo by'akkola, gumiikiriza ng'omukazi, kubanga omukazi kikakatako gumiikiriza. Si buli kimu kirina okukunobya. Omukazi omusiru tasobola keera kumakya n'agamba nti nze ngenda kunoba olw'okuba bba wange akomawo leeti. Oba musiru. Ekyo tekinobya muntu. Omukazi omugezi tasobola kunoba olw'okuba bba wange ayenze. Tekisoboka. Omukazi omugezi tanoba olw'okuba bba wange ayenze. Ogenda kumuggyawo atayenda. Ogenda kuggyawo omusajja atayenda. Oba atayendangako. Kijja kuba kizibu. Kati okuyenda kw'omusajja tuyinza keera kumakya ne kukunobya. Wabula bwe kusukka. Nana niko okwagala okuteekamu akamanyiiro. Awo oba mutuufu. Kubanga waliwo omuntu akola obwenzi, ate obwenzi n'ayagala atandika okubukukuba ne mu maaso obe ng'obulaba. Ewo we wabeera obuzibu. Naye omukazi amaka gonna gabaamu ebisiriko, gabaamu obuwonvu n'obukko. Naye bakyala mmwe bwe tuteeka ewaka ssebo mulina okwebeereramu, nze mbabuulira. Temujja kulowooza nti buli kaseera mugenda kuba mmwe mugira biki, mukola biki. Mulina ssebo okwebeereramu, nze mbabuulira. Tokkera ku makya n'osibira musajja bweru olw'okuba akomyewo leeti, si gw'osasula ennyumba. Ssebo nze onsibire ebweru. Omukazi gwe nina okupimira obudde bw'olina okutuuka ewaka. Omukazi afugibwa musajja. Wabula omusajja tafugibwa mukazi, awabulwa mukazi. Gw'omanyi gye nva. Nva ku ebyo nti omusajja aba ava kukola bwenzi. Omusajja ne bw'aba ava kukola bwenzi kale kitwale bwe kityo. Kuba tekigenda kujja nga kimwetiimye. Gwe omusajja bw'akomawo leeti, ng'ogenda tandika okwogerwa ng'omukazi okwogera ebintu by'oyagala. Naye tokkiriza kusibira musajja bweru, tekisoboka. Abalina bassenga bammwe munjulira, mugende mubuuzeeko bamaama bammwe, bassenga bammwe abakuliridde mu myaka. Va mu buno busenga bw'ennaku zino obw'e Kampala, kasenga kalina emyaka 2 nako obufumbo bwakalema. Mubuuze ku bantu abakuzeekuzeemu biki by'otalina kukola musajja. Bajja kukugamba nti omusajja ne bw'akomawo ssaawa mmeka. Mulimu abasajja bataagana kubabuuza gye bava. Kiba kiteekawo engeri y'akamanyiiro. Okitegeera? Kiba kiteekawo engeri y'akamanyiiro. Ago go ge mazima. Mulimu abataagala kubuuza gye bava, olwaki ombuuliriza gye nva. Nkomyewo kye kisinga okuba ekikulu. So byebyo biri ku side eyo. Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abe 10 ku mukutu. Mwebale ku subscribinga. Saako n'okuba nti ate mu followinga, mu sharinga. Mbaagala nnyo mwenna. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba.